Lilako. Kaina ne? Ngendewa na bana banga basa neche mana chimani ngandi mukaza abona nyichitu ndi mu bitu banda we basi koze sikuna kulia na bana banga bazukuru banga mutabano wange nasali umwana umuyeka nafa ngendewa na bana kubona kumesi sikuna Wachi mubakuba waliya mkaza sokole mesi mkaza ngati mkasa suba sente waliya mkasa uchikola wachi mubakuba wachi mutukuba tukulile njene tukula kinafu tukula gambu tunatujana tukula na tusaidi nga kafika kulile jabu sawana bila mwe polisi mwe temsa kusasuna dukera kumacha twera rugudo bana bafite basoma engere turumira wakakuchera kumacha ngatuyera rugudo tukwata mumbi tukwata mukazabi tukwata muka mu bikoro ndwa bikibucho na tije kwata mu dukera kumacha kuri nemu gasigara kwera kurugudo yaduko abana bafite basoma bana batukuma tega na Uganda oba abana bana nakata pesa.
banja waka etuvaayo n'atusimbira wali n'atugamba sente zammwe bagenda ziba n'essaawa nti batuwala kitegeeza baliwo ebyobufuzi bo bennyini batuyingiriza mu byobufuzi byabwe baali tuyambe ne batuwa sente Tuyamba jakono musajja ono mukazi aliko tetira kye twagaze ono mukyala Jennifer Musisi yali mukazi najja n'atwetondera naye sina kye mutyako ze nayisalawo kungoba kati emyezi 5 manja twagala freedom yaffe eddembe lyaffe tuwa sente zaffe nga tukola naye twakoona omukazi bamutugireko nze Sakito Bashiri Kawempe South talina kyasobola kunkola. China kwata bateka mu muziki gwe sente sala y'okulonda babeera n'ebikomera nga bakoze eki beggalidde nedda abaavu bamufuna mpola katubeera tukuma n'akaki n'akalulu so muganda wange tuli bubi nnyo nokulina kyakunya omukazi akwate sente mumutima mulungi kisagaali abulako okuweza namweka Never know mwezi wa sasa. Ulimkosa kwa emyezi mkaka oja sokoni zitaka. Tebatuwaza bwe batutuzukolere. Batuwa sente za pesa tuwagala. Emyezi mkaka batuwa sente za. Omwana abana bakwe batutukana bagala bajibetere tukole kwengudo. Nafe twagala baberenga mu abanamawu. Omukyalo Saka alina omuze agenda n'ateekayo omwezi gumu n'agenda ku TV n'agamba bakesisi bonna amasaside sente zaabwe kyokka Landlord agoba mu nnyumba agamba lwaki ompadde omwezi gumu nga bakuwadde emyezi 2 tumusaba musebe ateekeyo emyezi egiwerako mubanja emyezi 4 abalala 6 nze mubanja emyezi 4 ateekeyo afadhali emyezi 3 tusasuleko ba Landlord tusinga banakigobya tusaze abaana baffe batudde kubanga n'ebitabo tibalina sente bagana kusasula nga tubeera mu lugungu naye n'abakulembezi bonna batuyambe babakyulira abaana batudde saponsa babeera mu luguudo tibatulaba ate naffe tulina abaana basoma abo bonna babbi twagala Museveni atuyite nga bwe yayita abasuubuzi naffe tumubulire ensonga zaffe tumubulire obulumi bwe tuyitamu yagenda n'atugamba abaana bonna basome abaana bana basome amasomero ga gavumenti gonna gakusasulira sente tusasula mitwalo 10 amasomero ga gavumenti kati bwe batazirina omwana agenda n'omutwazayo abaana bakesisi ffe abakozi bakesisi abaana baffe bonna bali waka batudde ababalala basoma abaffe bali waka batudde tebasoma ennyumba ze ne Landlord yanfulumiza dda ebintu byange ebirikwe simanyi genda biteekawo musuubiza luli kati yayeetamiddwa embeza nnyo agantu gakola ng'ate gakyamu abalina okukwana bwakozeewo kati bakuja akozeewo
embuusa ate baawa lwaki tebatuwa ssente nga tubona emyezi mutana abaana bali waka tebanabakunda ku ssomero. Pulezidenti tuyambe abantu b'otuwa doloze Kisaka tuyambe. maama obadde ki? Omuntu asembayo okubanga wa wansi okufuna ssente entono nnyo mu kitongole. Omuntu afuna emitwalo 16 n'amala emyezi 6 ku 5 ku 8 n'abanga tannasasula. Embeera yakunyigiriza nnyo. So nze kyensaba Dorothy Kisaka, mukyala Dorothy Kisaka, tusaba bano abantu bakyala ba wansi nnyo, bakyala abasula mu nnyumba ez'emitwalo 10, bakyala abatakyasobola kulya miuzi 2 olunaku, bakyala abatakyasobola kulabirira baana baabwe ne famire zaabwe. Naye bwe bajja ku kitongole otuusa okwemulugunya kwabwe, n'obayisa mu mbeera gy'obalabyemu. Abamu bali mu malwaliro, n'obayisa mu mbeera abamu bafunye puresha, abamu abaafuma bafunye ataaka, n'obeera nga tosobola bawuliriza. Gwe mu kitongole onaawulirizaanyi. Tukusaba osasule abakozi abeera enguudo. Tukusaba nga Parliament bwe yayisa etteeka ku ssente z'abano abantu, ssente nga ziri wammwe mu treasury zitudde, abantu mbasasule balabe nga basobola okubeerawo. Temusobodde ba preventive gears wadde, naye mwogedde basasuza bukaawu wadde okujja obbawulirizaako. So mukyala Dorothy Kisaka, kino ekibuga si gwakisooseemu. Bano bannayuganda boonyigiriza abantu aba wansi, bantu abakuyambyeko ku mulanga gwo ogwa Smart City, be bantu abayonjezza ekibuga. So bw'otaabasasule ogenda kulaba ekisinga okuba ku kino. Twagala osasule abantu baffe nga teweekubiridde.